Za kumwena mwena abalabi ba Ebron Media amanye n'eddoboozi Ebron Brian tugenda kwogera ku nsonga ezitambula mu ggwanga tugenda kubaganyaamu ebirowoozo kyekitambula kyekiddako abasajja ba Nuupu bazzaako ki twagatiddwako omugozi w'ensonga oba CEO wa Focus TV yawo ekirawo ekiddako. Okay, abalabi ba Ebron Media mbeebaza okubeera nga weemuli era mbeebaza okubeera nga mulaba era ne mbajjukiza tanaba kusubscribinga erinnya nga wabagambye naye ditereezaamu katono nze Ade Wilberforce ekirime Muyanja Esebo era nga nkola ne Focus TV Esebo abagoberera emitimbagano ogenda ku YouTube n'oteekamu Focus TV yange era oba onfuna ne content gye tukola ow'enjawulo. Sebo nkweyaza okubeera nga okola omulimu ogw'ettendo nange nkweyanyizaako ku Ebron Media okuwa abantu amawulire si kyangu omuntu okubeera nga obakuuma nga bali update ate nga buli mulundi obulina kyobawa ekipya so neesiima nnyo era nsanyuse nnyo okubeera ku mukutu guno. Amiina. Nsuubiza nti ababalabi ba Ebron Media buli we naafunangayo akaseera omwami ono nankyaza Ebron nja kujja ngambeeko byenkola ki byenzitaanyaako. Oyogedde ku nsonga ya Muwanga Kivumbi olunaku olwaleero tavunire mu kkomera ennaku zino waliwo ekintu ekigenderere naddala ku misango gino egiri politiko kizze nga kikolebwa mu misango egy'enjawulo. Nsobola okujjukiza ku musango gwa Dr. Kanokiza Besigye guno guli recent wangwatire Kenya Esebo nti mu kusooka gwalabika nga mutono era ne batulowooza nti mwangu kijja kugwa mu bwavu sawa inajja kufuna bail. Gavumenti ezze ekozesa ekintu kino mu ngeri bweti nti obutateekawo bunkenke ebawa ne dates za kumpi Ebron mumukutte ng'ennaku z'omwezi 17 tujja muzza nga 18 tukole ku kya bail abagoberezi be mukkakana mbala okufulamu essuubi mwabirimu agenda kufulumisa yonna. So kati omusango gwa Muwanga Kivumbi okugatta ku misango ng'egya Waiswa Mufumbiro okugatta ku misango ng'egya Besigye it is a political case. Musango gwa byabufuzi mulimu ebyobufuzi bingi kusuuza abasajja akagaati interest zayitiridde. Ekyokubiri mu bantu abali mu Nuupu ab'enkizo tosobola kumenya mannya 5 na Muwanga Kivumbi taliimu. Kitegeeza mu ngeri emu endala kasobola okubeera nga kabadde katego okugjayo okuwulira reaction y'abantu bano eriki kibazaako. Bino bizze bikolebwa ebitongole by'ebyokwerinda mu nsonyi okwogera bwentyo naye okusinza ku byenzije engoberera nti bakozesa omukisa ogwo okugezesa okulaba kikibazaako bwe tukwata ku ono community egamba ki. So kesi ya Muwanga Kivumbi leero abadde ku Butambala Chief Magistrate Court era ebivuddeyo bamwongeddeyo mpaka ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokusatu bamukomyawo mu kooti okuddamu okuwulira omusango gwe. Wabula ebimu ku ebyo balooyaazi be omanyi guno omusango gunyumira nti gulimu balooyaazi abasinga obulungi. Sam Muyizi y'omu ku balooyaazi abali Nuupu abalungi. Lord Mayor Erias Lukwago mwali nnyo omusajja weeno baswalirwa Seggono omuteeketeeke waali basalirwa mwali ebikonge by'amaanyi nnyo. Bo kye baasaba mu luli bagamba nti wabeerewo okwekkaanya n'okwetunula ku musango guno omuwaabi aleete obukakafu n'obujulizi obumala. Era jjaaji leero agambye nti kye tugenda okukola katuddire ennaku zino ziweereddwa tufune obujulizi obukakafu obutuufu obugenda okubeera nga businzibwa ku musango guno obulumi Muwanga Kivumbi. Jjukira omusango gwa buteebako si mwangu. Omusango gwa terrorism oba terrorist lumira mwoyo abamu bagenda ne bamuyita omuki Nalukalala. Banalukalala kati musango guba munene
era tukirize tugaane n'obujulizi bulina okubeerawo ddala nga bulumika naye okujjukizaako omulabi wa Eblon Media ebintu bino nga tebinnaba kubaawo ngenda kusoma mwezi 15 omwezi gwa January 2026 ono Muwanga Kivumbi yafiirwa abantu abawera 10 n'omusobyo be bakuba amasasi mu galaji ye ewakaawe kati ate gavumenti ejje kugamba ate ye mutuju kitya etya nti bano abantu abaali mu musango ba abaafa nti yeekobaana oba yali mu kkobaane ery'okubeera nga baagala kulumba ab'ebyokwerinda oba okukyankalanya ebyali mu kalulu naye tujjukire tugaane nti tetwalina internet ate era Muwanga Kivumbi agamba nti obuwanguzi bwe bwaliwo ne bufutyanikibwa mu kaseera ako so bino byonna bikolebwa naye tukkirize tugaane nti ngaffe abatunuulira ebintu bingi bitambulamu bitulekamu ebibuuzo bingi terrorist wakikaaki ate atugumbula ababe ate wakaawe terrorist wakikaaki oyo aleeta ewakaawe n'okoleraawo Muwanga Kivumbi ku bbanga lyamaze mu byobufuzi bya Uganda amanyiiko amateeka kigategeeza singa ebintu biba byapeningiddewo waka so keesi eyo ekyagenda mu maaso tulinze ennaku z'omwezi 10 ze batugambye tulabe obaddala ensi bamuze mu kooti abagoberezi ba NUP abagoberezi abaagala ennyo Muwanga Kivumbi famire ye abazadde n'abaana bafuna obwenkanya okuddamu omulaba wakiri awoze ng'ava mu kooti naye nga bwe kugambye kali tetukeerabira omusango gwaliko si musango mutono gulimu ebyobufuzi ekyokubiri ekyokuteekako okubeera nti lumiramu kirala so tusaba ne balooya bakole omulimu gwabwe gavumenti omuwabi wa gavumenti naye akole kyalina okukola mu bulambulukufu lwansonga ensi buli bwefuna obwenkanya ne kooti oba essiga eddamuzi lyongera okuddamu okufuna trust mu bantu kankusabemu ekirimi yo beiru eyimiridde ku ki oba mpuliriza musango ogwo mulimu n'abaana abasoma basomera luddawa kati kitali eyo kulatiri masomo ga secondary yo primary kakati beiru yino wejjira one bwe bakwata kinga ku musango ng'ogwo nga omukulu kalwejumbire tebannaba kuleeta information emala tebasobola kukola ku kya beiru unless nga omuwabi wa gavumenti amaze okukakasa nti obujulizi bwange bwe nnina bwe buno obwenkomeredde bwe butya bwe buno kati masawa yakutto omugundi jaji kwalina okusinziira okubeiringa abantu bana baliki ku musango oba n'omukulu nyini kabwejumbira omukulu Muwanga Kivumbi naye okukola ki okumwejereza oba okumuwa beiru awoze ng'avaawa bweru naye nga bwegambye nti kiyinza okutwaliramu ebbanga n'okujja nga bajja bongerayo kubanga tujjukire nti ne Waiswa Mufumbiro bajja nga bajja bakola ki bongerayo n'alemesebwa n'okunoonyeza kampeyini so ebyo bye ku sayidi eya Muwanga Kivumbi kakati ate awo tusalamuko tuvinya mu ndege tugenda kuba Netherland wali mwongulu Kyagulanyi Ssentamu Robert Kyagulanyi Ssentamu omugoberezi wa Eblon Media njagala mutegeeza nti akantu konna akatukaalimu si ka bulijjo tetuli mu normal terms oba tetuli mu normal conditions tetuli mu mbeera za bulijjo Robert Kyagulanyi Ssentamu okuvaayo leero zigenda kuwera ennaku z'omwezi zigenda kuwera ennaku 3 mu meka yes tabeerangako nadde ebire byabwe bange okutambula nga bw'alina okutambula abamudduka abamu tutuuse n'okugamba mwali mu ggwanga tali mu ggwanga byonna teyafuluma so kati ebitongole bipikinga interest mujjukire nti mu kunoonya akalulu kampeyini nga zinatera okuggwa twafunako omukisa munnamawulire omu Lale Mado
ono muna Kenya alipotinga ku CNN yakola stories so za capturinga nnyo attention y'abazungu. Oli mtegeeraawo international community eno we picking interest mu kintu etandika okukola follow up. Kate jjukira nti CDF w'eggwanga lyattu Uganda General Muhoozi Kainerugaba akola tweets after akalunga kawedde. Tweets ezo abantu bazigoberera. Mu kuzigoberera mwe mulina okugamba okutaba beyayita abamenyi b'amateeka. Ekyo boogenze mu human rights muteeka ery'obuntu oba eddembe ly'obuntu bw'oyingiridde. Bw'otandika odiyingirira batandika okulaba. Era mabegaka of recent twafuna gye bayita European Parliament okuba torch mu ddembe ly'obuntu bw'atya we buliyimiridde mu ggwanga lyattu Uganda. Nga omu ku ba potential candidate nga Robert Kyagulanyi Ssentamu akwati like alimiddwa eddembe lye ly'obuntu so nga ate era n'ewakaawe batulaga ebitongole by'ebyokwerinda tebivangawo. Bisibyewo amakanda bafuulawo Ebuloni okujjukizaako nejjo NUP yasindika bannabyabufuzi baayo ne balooya nga bakulembeddwa munnabyabufuzi omugundiivu ennyo gwe bayita JB Nambeshe. Poliisi ne bagaana okuyingirawa era ne bategeeza nga bwenyo obuvunaanyizibwa obwenkomeredde okusalawo ku kiki ekigenda maaso mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Very true. Tujjukire ne famire ya Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ekulembeddwako jjaawe ab'eŋŋanda ze nabo baaganibwa okukola ki okuyingira bamiki wayini abo bonna ne baganibwa okuyingira. Kati minisita bw'ovaayo n'otugamba tebamwetaaga Robert Kyagulanyi Ssentamu tetumwetaaga ate ng'ewakaawe we muli mulimisiza abantu kugendayo. Omunnayuganda omulekera ebibuuzo omwogezi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu omulekera ebibuuzo. So Geneva Summit eyagala Robert Kyagulanyi Ssentamu oyo okwogera eri kwagala kuwulira kwongera kufuna bujulizi biri bye baayogerako bituufu mu European Parliament bituufu oba nedda. Ono victim mu meeting eyaliwo mu Parliament baayogeranga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga victim aggiddwako eddembe ly'obuntu akiikiridde bannayuganda balala bangi abali mu makomera. So babachete kwe kumuleeta ajje abeeko kyayogera eri European community agitegeeze biki ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. So we tuli awo summit ya lunaku lwanca nga 18 tuwulire Robert Kyagulanyi Ssentamu kiki kya submitting era bo kibasinziira. Jjukira mu summit muno mulimu abakungu ab'enjawulo okuva mu bitongole ebirala eby'enjawulo era ng'ebitongole ebyo kwe kuli ne UN United Nation etwala ensi zinnaggwano superpowers zonna ez'amawanga ag'enjawulo. So lwaki abannayuganda bapikisinze nnyo interest mu kintu kino? One, Robert Kyagulanyi Ssentamu okwetaba n'abazungu bano okwogera nabo okubawa obujulizi. Tomanya ayinza okufuna obwenkanya nga ye omuntu oba ne gavumenti President Yoweri Kaguta Museveni naye okwekuba mu mutima nagamba kino kibeera nga kinyiga ddembe lya muntu kakikyusibwe kikolewe bwekiti ne bwekiti. Yensonga lwaki olaba nga ku mitimbagano wonna ebifaananyi obutambula nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu era n'amawulire reporters balipootinga nnyo yatambula buli kantu. So omulabi wa Ebuloni Media nkakasa nti bino byonna eggwanga Uganda diba lyongedde okubeera nga liteekebwa mu mawanga ag'okumwanjo okutunuulibwamu litrendinga. Jjukira byonna lipooti gye baafuna wali mu EP oba European Parliament ng'egamba nti ekyaliwo nga 15 tekaali kalulu wabula kwali kulinnyirira ddembe ly'abantu ne gavumenti ebadde mu bbanga eddene mu bukulembeze okwongera okukikinala ku bantu bo ripooti gye baakola ki ebaawa naye ng'eva ku bannamawulire biki bye balipootinga n'ebyo biki ebyava mu gavumenti. So nze nsuubiramu nti nno
nga gavumenti yaffe y'eggwanga yattu Uganda ekulembebwa Yoweri Kaguta Museveni tihabulwa jjajja w'abaana kati essaawa zino nabo empenda abandi badde bagiteeka essira abandi badde baliteeka butya bwe batereeza ku side ey'opposition butya bwe bategezaako okulaba nga bawumbawumba emisango gy'abaana ba political prisoners kubanga ebbanga lyabwe ery'ebyobufuzi liringa eryakolaki lyaggwako so saa zino bandi badde nga bagenda otaamu katono akende ziruzingemuko omunnayuganda atuuka ekiseera ng'ebyo atuuka nga biri nnomu gundi bamutadde gundi yafunye beyiro gundi bamukoze kino essubi ne litandika okudda mu abantu bagenda tutandika okukola ki naye gyokoma okunyiga obunyizi natti nabo gye bakoma okubeera nga babitunuulira n'okugenda mu maaso na biki ebigenda mu nsi yaffe weewaawo si wabyaawo so that is how we are awo tutuuse very true Uganda si nnyangu enyiga so omulabi owa Ebron Media kyenyiza omuwa essaawa zino naye ndowooza nti tuna tufunye akaseera akalala nja kujja tubayiseeyisengamuko obatemereeta emirimu ku nsonga zitambula mu ggwanga very true tereefu kweyanza nnyo kukyazaako kumpa omukisa ogwo nojja nolabirako ku lutimbe lwaffe lwa Ebron Media omulabi wange nkusaba sharinga video eno duwe follow subscribing keyongereyo basi kuyiseeko nnyo sobola okuddamu amaanyi nange akuyiza ekiddako tulabagane kaddako I sign out